era mbadde nkoola bannange bekikwatako mu meeting ze nezaffe ez'abayimbi mutuleeterengayo ku bavunuzi abantu bagenda kulwana nga tebamanyi na bibalwanya otegedde omusajja twamugamba ekigambo ate najja kufunya bikonde era bannange vidde ejjingo tukwetaaga mu meeting ze ez'abayimbi jangu nga ovunule enkiiko otegedde Kenzo yafunye ebikonde naye nga kyafunyeza ebikonde takitegedde ajja kulwana bulwanyi bambi ani vidde jingo jangu oberenga mu meeting zaffe oba nze nakusasula oba nze nganze omuntu nange nsobola kisasulira ekyo ojje nga otumenyeremu omenyere kugamba yefudde kiwaji avuma buli muntu ati alwaniriramu ate kakati bw'obanga olina bolwanira ate olwana bulwanyi bikonde alwana bikonde oba alina byalwanira so kati Kenzo alina okwawulawo ku bikonde ogamba tamanyi nekyalwanira maybe makulu bakkubye yatumbe batuga ebitu teyasha teyankutte okuba nali nninda ankwateko ate ategeere kyentegeeza nange naye nga ye yajja nga ayagala kulwana kati gwe wakiplayinga cool nakiplayinga cool okitegeera era n'abaaliwo baaliwo lwakuba munnange abeera n'amagye simanyi amagye ago gyagajja atambula n'amagye nze mulaba abeera n'amagye gajja mangu ne gayingirawo awo ne ngamba nnange wali wakatandika ne bakwata amagye ne gayingirawo ne ngamba nnange kati ate amagye ge gayingiddewo mu nsonga zino otegedde ate omuntu mugamba ebituufu tayagala biwulira nga wange kanzi kakana omusajja alina amagye nebagamba okkiriza afuuke pulezidenti wo tetunnakkirizaako kintu kyonna era ze si pulezidenti wange kyolabako ebiwandiika awo kyova olaba nga babiwandiise timwakkiriza bayagala tukwata sipiidi bo kye baali baseetinze naye ekintu kirikkiriya associations zonna 13 ezaaliwo tezakkiriza kintu kyonna tewali resolution yonna yakolebwa mukitegeera bali bayagala kituteeka omanyi propaganda mungi abantu abo balina propaganda akabonda ako simanyi naye propaganda mungi kalina blackmail kawayiriza ebintu bingi kagala kuyisawo kifuba ate nga ffe tubeera twogerera mu mateeka otegedde twogera mu mitonga ebiina okutambula okitegeera naye just because nti omuntu aba tayagala kuwulira olulimi okitegeera tayagala kuwulira olulimi olwo luli mu bintu nga ebiina kukola ki kutambula because yagala kifuba alowooza nti alina okuowninga federation nti ye ng'omuntu naate federation tebeera ya muntu nga ye federation bananyini baayo ze associations so obuyinza bwayogeza yagamba nti oba ye mboba erina kuba ye so nga kyakola kikyamu oba president yeeyita bweyite kuba president wa federation alina kulondebwa associations so bwe ziba nga tezamulonda munnange si president ne associations zino zezirina ate okumuyamba okulabika gye ziyinza okumwacommodatingamu naye ekimuluma ku byonna nti kukuma tekuliko federation kuba tekukuma tulaba umegamba Uganda Musicians Association Uma is an association otegera newankubadde nti nene nnyo eri national okitegeera naye it is an association uma n'endala zonna ez'abakubi b'ebivuga ez'abamanagers ez'abasongwriters n'endala nyingi zikamuta zaani okitegeera zezirina okukola ki federation zonna nga zeegasse wamu engeri tekiri nti umere Uganda Musicians Associations mbadde ndowooza nti yeyandibadde eyo gundi yaliwo era uma ebadde nga yo operating in that way kitegedde it was also a resolution erina gye yava nga uma egenda kufuuka Uganda Musicians Associations nga bongeddeko AC nga kitegeeza mbu zonna associations zonna zali zirina okujja ziplugging muki mu uma okitegeera so naye bwabeera nga wazeewo a proposal y'okuforming a federation okitegedde uma teri against the formation of a federation okitegeera so naye nga uma yo ebisite bisinga etunuulira nnyo kuba uma estandingira ku ezo procedures ki entuufu okitegedde olw'ensonga nti association nene ate yeesigika bantu bangi abagirimu bantu bangi abagitunuulidde bantu bangi abagigoberera so tosuubira uma kukola bintu bya kiferefere bonga ebalowooza okitegeera uma ate si uma yokka n'endala nyingi
eziri national eziri recognized. Nga tumaliriza oba omusajja kigambo federation kyatategeera. Ekigambo ekyamutabula ekyamuleetera okwagala okulwana ate omuntu noyita mukulembeze nojja olwane ofunye ebikondo olwane oga nti noli mukulembeze. Ekyamutabula kyali bwekiti. Ekigambo kyatategeera oba maybe kyali mu Luzungu. Ekyamutabula kwe kumugamba nti nno buli association erina okuba represented on the federation. Kyovola ke kali ke baali bayisawo ke baagala okuyisawo mutwagala bife tulwanira olw'okubagamba nti zonna gundi ezo ezikola music zirina okuba what represented on the federation. Kati akagambo represent gamba ako yalabanga abantu baagala biki okitegeera. So bintu bingi byatategeera naye next time badde nsaba bwe tugenda mu nkiiko ngeezo baleeteyo omuvunuzi avunulira abantu abamu ebintu babitegeere. Yes, abantu baagala okulwanira obwereere okitegeere. Omusajja agamba bugambe mwenna mwakira abakyali kiriyo. Omusajja n'agamba bannange temubeera babbeegala I don't know. Omusajja agamba temubeera babbeegazi. Oli n'agamba tuyise babbeega okitegedde. Kugamba simanyi abantu tulina either ate mulimu n'abantu abamu nti wadde Luganda era mulina mumenyeramenyeramu kati atukyalina obuzibu bunene. So tugezeeko okubeera bane bekikwatako muweerezeyo okubavunuza eno mu industry yaffe nabo tubeetaaga kuba tukyasanga obuzibu bintu bingi nnyo. Abantu bajja kulwana nga tebalina bye balwanira. Thank you so much.